wena tulina omusinzanga kodi tozirabula mwoli mulwambidi tumwesiga tuwanguzenga tumugemye buli kyalema n'oyo asobola oyo baba waife Katonda asobola bw'omunoonya n'omunyweza owangula ali mulala alina obuyinza Katonda asobola bw'omunoonya n'omunyweza owangula tumwesiga tuwanguzenga Katonda asobola bw'omunoonya n'omunyweza owangula abasiraamu sola tudinyweze Katonda asobola bw'omunoonya n'omunyweza owangula abakirisitu okujjangayo okusaba Katonda asobola bw'omunoonya n'omunyweza owangula. Amwe bali kutugobera mbonambo dhaife ku YouTube chizamu amani tusaba bayakaba kale ku subscribing to go ahead and subscribe. Don't just stop at watching wabula tubasaba ba mikwano, go ahead and subscribe. Na awali kigamba subscribe mukale myufu wobo kona kigamba subscribe tijja kuidawo era nga onabo tweyunzeko kino kikuyamba nti buli mbozi gye tutayo obo ogibona nga wemba kobere ndi Yazid Yolisigira owefe busede mu bikado. Ndi twidi ano kuiduka ni timu yange nga twidi okugula ku mmere eri embozi yetwabalaga ey'omwana omulema ow'emyaka 20 ng'omwana ono baba we yafa. So baba we yafa nga atebeza okuba nga yafa akalwaire ka sirimu. So omusaada baba w'omwana ono yaleka famire n'omukyala wabula omukyala yatwaliye Ssente na mwandu yena mulwaire tiyeyinza era kitebezebwa okuba nti oba oli awo omusaada yamugemye akawuka. So twajja twakola emboozi ya maganda yetwayagana nga alina mutowe muganda we omuto ow'emyaka nga 89 ono yandibere nga aba ku isomero kyakola amusindeka ku kagaali kana kabalema batambula ebitundu ebyendawulo nga banoonya obuyambi maganda butisaawe eno nga ono emulema yagongobola yayena n'alabirira famire era nga muganda we omuto eyandibere nga aba ku isomero n'amuta ku kagaali bamuza kisake bamuwa yaba nga amutambuza mu bitundu ebyendawulo mu byalo mu bibuga buli wantu wawona nga basaba buyambi era nga obusente bafuna oba oli awo buyamba ku abantu bano okugula akawunga waka okubeesawo maama waibwe. Nabalaga emboozi eno nayogerako ku ni maama wa maganda Monica wabula yali ngaalira w'amaziga ng'akati omusaada yafa era yali atebeza okuba nti oba oli awo alina akawuka wabula Monica akoba ati yena obulamu awulira nga azira mirembe olumbe lumuluma ayita iri lumbe kyolumuluma yatukobera nti yayenda okujja okwekebeza abo noba alina akawuka ka sirimu wabula yajja ku idwaliro ery'enambale bamukoba 50 okumutwalako omusaayi wabula nga mukyala munaku kyeyakola kwera wakakutyama era ekiriwo nekyo. So nga YY Media twatuuka mu maka gano twabona embeera nga eyali era nga ebatukobera nti buti amaka gano mbwekyala abantu babeeta bamasikini bayitawo mu kimasikini woyenda endagiro wakuba ati jawale mu kimasikini. So we twatuukayo twagezagezaako okwogeraku nabo era bambi n'okubayizaamu isubi era tuli basanufu nti oluvannyuma olw'emboozi gye twalaga eriyo muzira kisa eyavaayo yatuwa ku buyambi yatuwa ku ssente nga ku ssente dino tuli kugulirako ku abantu banemmere tubagulirako ku akawunga were kilo 20 then tuli kujja kubawa n'essente ed'obwidandabi n'edda okujja mu idwaliro Monica okumukebeza abone embeera y'ebyobulamu eryetya wabanga kituufu omulwaire atandika idagala. So bambi omutweyungeku nga tutwalira abantu bano obuyambi wabula nga nkaali kufa gano nebaza abo n'abeerekereza kebanako bayamba abantu baife abayenda obwetaavu abo betubaleetera ku YY Media nebazaako ku mamirwe ekyo bambi mbasaba ba followers mone bakiseeko ku mukyala lwekyo akola kinene ino bambi okutuyambako ku buyambi mamirwe ekyo webale tukwebaza era tusaba Katonda ayongera okukugabirira akuwa ebyabya byoyenda akuwa obulamu akuwa obugaiga akuwa emirembe famire yo byabya byeyenda. YY Media.
best YouTube channel. Mami basirika mwani katwize twava wano wabisewe wiki wabisewe ibanga kyasika tuvaga wabisewe wiki ya twava wano ngembera tinungi watukobera ngo lirabulire ngozira bwidandabi wazira waka wali wazira emere wali Ssente twava wano ng'oli mulwaire watuko wali kwenda ku Ssente so tulese ku buyambi otwalaga emboozi eno eriyo banaife abavaayo ku byabagemaku bakati tulida kuyambako ku mukyalo oyo tumuweku kwa kamere bona tibali bulungi bafunako kwa katidike basobola bona bayambako ku abantu abali obube ekyembi omuvubuka namukobye kuba namwagaine kukoyo mu tawuni nga ali kusabiriza oyo mutabanewo namukoba nti do ndikujja kuideeyo kuba already nabere nfunye kuku akasente ak'obuyambi aye ali oti tiri kumwagana tidi oba agire kusabiriza oba ali mu center so nendo tukobere nga nkali kuwa bintu bino kuba lero nkwetere ku mmere ndi kujja kujandula emere eno nkuletere ku mmere kilo dido 20 dakawunga deni ndakuwa ni kasente akatonotono kati kona weno akana kuyamba kuna dala kujja mu idwaliro okukebera omusaayi n'okufuna kuidagala so wabula nga tukali kweyongera yoku eriyo banaife abayaka abandi yenza okutegera ku mboozi yo tukobere twaidagano nga tubona omwana mulema maganda aye nga atambula mu center maganda ono lwaki atambula mu center tukobere kukuba oli awo abatali bafuna omukisa atambula mu center lwakubula emere yetulya naleta ku mmere yetu nalya twafunaku n'amafuta munumba tuzira byetaago munumba bifuna mwana naleta so awali kwa wai media ensonga enkulu ya maganda ono ni mama we yamuzalanga mulema yagodobana mwana mulema wabula waire mulema yasalawo okuva wano wakajano nekeze famire ekyokulya kuba omusaada wawe no yafwa so omwana yakuba ati kaje ekyembi kabiri agema ku baganda bo boli awali bande berenga bali ku isomero bayino otambula nabo nga bamusindika so embere no yatugemaku ate engero de batambula okujja okulonya Ssente nga bajja kubasabiriza abantu ngendo mpanvu ino so kyovuba na twasalawo era wetutukire gano omwana ono tumwagene nga avuirewo era tujja tukitegere kuti bawine buune tukobere ku maganda bavuira no sayimeka beri sawa ndala bajirewa tidi bajire pagane bavaga no buli bakobera ku kuntu lero tujja kusabiriza idinda oba idinda yakubya ati njya iganga yankubya ati yali kujja ayi lero tankuba ile yali kujja kodi yankubya ati alijja nani wa idinda pagano baje idinda okusabiriza idinda akagali akatawa kubamba nayi nakaga motoka bamuta motoka omu bakanika igulu kodi bamuta muli munda bamuta muli munda so eno yaji okusabiriza yaja mpira yaja busiya nga woliko byaje idinda kamuli eriyo awandi lwata era wano yasulayo yaira ndira rasulanga yokuwaira nakulala mala yairiramu mala yaira ezalwa janga yokuna nalaba kwira yaira mala yairiramu ndira ataira okay so luna kukiru yajja yafuna yoko obuzibu yera no ngafunye ku kobuzibu yakobera ku ati mfunye ku buzibu kizibu gundi abaka sokaje yatandika byo kusabiriza betafuna ku buzibu abona nyefuna bagwa munani bava ku pichipichi bagwa nga bali kuiranga nani gale nambale nga bali kuira muno bati bagwawo tikyamukosa wava ku pipichi nagwa kolo tiyakosebwa tiyakosebwa okay so twaleka nembera nga tiyali nungi
Embeera ebeera etaano kasooka tuveewo taddala ku byemmere. Emmere obeera otambuza otya ebyemmere? Era nga bwebatuleka netubaire tuli yaida mu tawuni mwine w'omutawuni omwo yamugaako ekiro ddaliina netubaire tulyaku mwaweire. Omutawuni nani yamuwa? Nani yalina ye mutawuni yamuwa ku mmere? Idiku musaadha timwidi ndowooza nga nti yali kuba ati nali kwida nga tidi nga nimwe muli kwida. So tiyakubeere kukwatira mukobye nti kuba namwageneyo ng'ali kusabiriza mu tawuni namakuba nti sooka obeere kukwekeeyo ndi kwidayo okwo tiyakubeereko ku nti mukoye nti ndiyankubaire tiyayogeire akobye bukoba ati mama eriyo abantu abali kwida. So leero beere mwetegeke kulya ki wano? Mbaire njataaku bwa budandaali tuli obwo nakwokya buduuma. Duuma yaviire wa? Ntusaba busabe. So weena watukobera otya embeera yo eya wano mbi naddala ebyokusulaku biki embeera munumba byokusulaku biri bitya? Era nga bwendi nzira byensenduka kuwaire niwonjiramuku nzira byensula kuwaire ndaga budage mukazi ndaga wonsula bwaga wansi yene. Muli mu mpaliso nga mukaire aba muli mu kiwempe? Omufaliso ye kakaire kati bwaga kali otudupaali ate amasuka nzira waire itona nto. So n'ensonga yindi yetusinze kutuleeta wano eyagema ku bantu awatukobera oti omusaadha yafa. Aye musaadha obaoli alina abakazi abandi watyamu kuya nti yandibanga yafa akawuuka era watukoberako olwo nti obulamu bwo obona nga obulamu obuza mu maanyi olinga omulwaire era mwokutukobera embeera ey'obulamu bweri etya waawakuluma? Buli kantu wanuma ntyewulira buli kantu wanuma muningo zirabe netegeera nti gano ngantu wanuma bulume zirabe newulira nti gano galamu buli wantu wanuma mubiri gwona gwona nti gwewulira. Lwaki mukusooka wali olowooza nti oba kawuuka odinga osooka nga olowooza oti kawuuka yenga oba birowooza? Kawuuka nze nkuba nti kawuuka n'akawuuka kakabaamu oba akasirimu ndowooza yatambula ino yo mwene webona kusayinize dda akawuuka nendidi nga byowulira nga bayogera ku lediyo ati sayinize dda akawuuka dibadde tiigo biki byowebona byokuba oti mwandibanga oba oliawo? Nzira rediyo nti naabonera okwo jasi owira mubiri kukuwa mu maani mubiri gunziramu bw'amaani buli kantu wanuma bulume napakasanga leero tikapakasaanaire mubiri gwampwamu amaani ndi awo bubwe. Okay bizibu. So wajja enambaale ku idwaliro bakebera batolaku omusaayi okuzuula oba oli mulwaire wakawuka batwala ku lunaku lwakumeka? Dona luno olubaawo olw'Esande lutajja n'olw'omukaaga. Pegano wemba ninkuwa ssente nga ndikwenda leero ojje mu idwaliro osobola okujja? Njaja. Senda byakujja oba njaja ido? Ssente dange ojja kudikozesa bintu bindi. Abampaire ssente bali kwenda ojje mu idwaliro nenze nkuleke nga oli kuyingira mu idwaliro wekiba kisoboka ona kinaasoboka? Kisoboka. Wekiba tekisoboka nga ssente daaba eno endizaayo? Kisoboka. Epikipiki okuvuga n'okupangisa okutyamako okujaali ku idwaliro bakutwala ku ssente mmeka? 10,000 nkodi. Tojjanga woko kikoba otambuza bigere? Nsobola otambula 10,000. Okuva wano okujja enambale bakutwala ku siringi 10,000 ate okwira nedo era 10,000. So tulowooza nenze okuva wano twenda era ojje mu idwaliro ndikwenda ove wano tujje nze ndikujja kubeeka kameramaani wange oyo ayi ndikwenda weno ofune pipi kyawo ssente nenaddo bajja bakutole ku musaayi tutwenda kwamba oli kujja kusabiriza mmere tojja kubaawo emere olwedde enjira esa yiyo
era mbere nkali kwandulira mmere ndeesa akawunga kaako diro kira 2 lowooza gino ekira 2 kageme ku mali obone kaako akawunga neyanziza bino kira 2 neyanziza akawunga kano kasobola okutwala pakali okalya osobola okalya pakali okutwaza ku ni famire muli bameka wano tuli mukaaga omukaaga kasobola okubatwaza ku enaku imeka kano tuliyako ekiro buli naku mulya kiro ekiro 2 ekikoba nenaku 20 kikaba newiiki 3 nga buli naku muli kulyanga kuba wiiki 3 diba nawo diba naku 2 na lulala kikoba kasobola okubatwaza ku enaku 3 mulira kuki yogera ku kwino tukuire tiri kuira bulungi tuzire kyetunaliranga ku tuzira ene mutera kukolesa ifaaki nfulu edo nanana nide tubona aye zira sente dinagulanga enfulu nenana bya sente meka enfulu da 5 nana da 2 enfulu nenana disobola okumazaako ewiiki 3 dibadde sente nga imeka nga oli kulira kuiva kuno kummere eno bazamu we bazamu mu 5 n'omutwalo mulala nesiringi nga na 10 mutwalo mulala nesiringi 10 mitwalo 2 so tulikujakuwa tukuleetera emmere yino akawunga kira 2 so butikali ndikujakuwa edda obufulu edda iva bufulu nenana donkobye mitwalo nkoye gyona 2 neyanziza nebale kuida kale njakuwana nende edda okutulako omusayi benda sente meka bende 15 eddo njadikuwa eddo njakujadikuwa transport benda sente meka okuvaana n'okujja n'okuya dona ndi kujadi sasula eddo sente meka wona sinjikana kenda sinjikanana so ebyo ndi kujja kubikuwa then nenze webazuula nti kyobona nenze oje abasawo bakubone nga oli mulwaire kituufu kalimu ng'akawuka kuba ndibona embeerayo yona ndibona embeerayo so tidi oba embeera bulwaire oba mwenge tidi ng'ono omwenge nga tolya mmere nga nzire kyendya be nandi nwere mwenga yembulwaire bunuma bulume okukowola obukula be tikowola ate okwidukana mbe zire kinuma omubiri gukusiiwasiiwaku omubiri gwakusiiwa mbe zire kinsiiwa wabula kuno kumakono kwida kwenani lyetematema kuno kuti ebiki kwida kuno ebikakamvulu byetematema kuno kuti bikakamvuluneliwa nga rashezi gwasubuka kuno kumakono rashezi nade rashezi kuno nasubuka kuno kumakono buti okolesa ki azira nene bituuka ekiseera byawako bwenja mwidwaliro eziza kyebampa omukaire nga wenkobya tuli kujja kuva wano nga kuwere sente kwenda ojje mwidwaliro buti ebawona aye buti obawona kunkyo nibakoba nti oba olina okutandika okumira oba eddagala biki onaaba oliredde nsobola era mba mugumu nkimbeesa omugumu kuba mba ndimira ekerenda nayiramu amaani banange bangi abamizi amakerenda balimu amaani bali kulima enze kasooka omusaada afuwa nzira mirembe naire mbonabone nti kukyalo kuno eriyo obaiddeko ku abalwaire baako baate balwaire nga bali ku makerenda nga balikola emirimu gye bulungi bene bakubako kuki abo kabiri boogera ife tubabona bubone na gadomola yitu boogera gadomola gatya gadomola gbabaga
obulezi obulezi mwidwaliro bagaba makerenda bagaba budomola balina agadomola ge babaga gana g'emino ebiri mubata amaadi amayondo batanwa amaadi machafu ago getuboneraku nakuba nti ono yawa nze nakati nakaba nti mala gajjawo amere ikerenda wabaawo ku wakuuma kw'abaana tabaire nti kudaagadaga tabaire nti kubonaabona nti so twenda tukalikweringayo twenda webaza abakuwaire naddala emmere eno mali neyanziiza bakambange nebale ino basebo nebale kuleeta bawa omukisa eriyo n'omukyala bamweta Rachel mwebaze emboozi eyo yamugema kwino era n'ensonga lwaki tuli wano yankubya ati Yazid nendo twaleku ku abantu ab'emmere owa n'omukyalo yakasente ajje mu idwaliro omukyala bamweta Rachel so mwebaze nendawulire Rachel neyanziiza nyabo akuwa omukisa abanga alubeewo yanziiza webale ino webalire irala so kali eyo n'embeera ya Monica era nga tuwantu okumuga ku buyambi eme tumuleeteire yiyo tujja kumuwaako kona akasente kaife tulinako era tulina okujja naye paka mu idwaliro tube tujja kujja mu idwaliro iganga aye embwa ine ng'ow'ekyalo waliwo idwaliro eri ku sub county ey'okumpi wasobola okujja Kanana twandi floor idwaliro ly'enamba alikere Ssente 3 ndiyo nabatwazaako omusaayi so nenda yena ajiba mubone kye kimuluma asobola okuba nga ali kulowooza nti oba oli anakawo kaye nga biziramu nga stress nga oba ulcers nedimwerumira oba gyasi birowoozo so ndi kwenda tuli kujja kuva wano tujje naye paka ku idwaliro bajje bamukebeze era tuli kwenda nire bamuge ku makerenda olire okutandikira amakerenda oba makerenda gaife gakusuula nze kasita bampa ntandikirawo namira kabiri bampa gakusuula mba ntandikirawo namira asonga tugolola tijja kulwawo ino wandiyenze oyongere kuyambibwa otya mu mbeera y'olimu munamba obuliri bwensulaku bubundi bubi n'okulya kuno obuliri buli butya bulimu ebituli bugwa bulimu ebigu nzira kitanda nzira nsula gansi akafaliso kawawaira kagogomba nsula bwa wansi yene n'abaana bange abo watukakuola nti watandika okuna omwenge olw'ebirowoozo ebingi gukuyambeyambeku kukufuna ku ndoolo olowooza guno omwenge tegujja kukwononera irala tegujja kwononona singa gwanonona ira nguli singa kunonona nguli gwanonona ira bwe nali nguli tibwendi guno omwenge ono bungi ki nangu gwa 10 ona walagi ona malwa na walagi kirwaki ona walagi malwa ga Ssente Kamala ate walagi obedeere waleeta wanwera ano okoboozesa Ssente medde okuna omwenge divaawo ojja walomba bulombe mu bantu bwati ameeyo bakusonderaku ow'ekikumi ow'ebibiri owa 5 wafuna kwawo nga bakuwa wano mama so nkuwe Ssente imeka dolo iwolowooza nkuwe ku Ssente imeka disobola okuyamba nkuwera omukisa nkuwe ku Ssente imeka nonampa 10 naabujja n'eryo ng'ogyalikolesa ki genamba ntaawe mu bizinensi yange n'abaawo okwo bizinensi ki natunda amanda awo n'abeesaawo abaana so wetuba tufunire Ssente edindi okoba oti osobola okutaako kwana amanda watundanga amanda na bizinensi yeno y'amanda y'amanda nabo omwenge n'ogw'omulimu gutyo
ti osobola okutunda omwenge olya nti amagoba oganwanga buno nsobola ogutunda nsobola ogutunda kuba wentunda bali bakasitoma abaidye okukwenwa guno tugemaku n'abasigalako endikola bizinesi ey'omwenge baamu amagoba bwamu osobola okutunda omwenge wasigala ngaolabirira abaana bano ii aidi eriyo ekizuuka nga kameramani yange alikunkwata ekizuuka nga olina obulwaire tibwenda mwenge oba ojakola otya basookebera nga olina obulwaire bakabava ku mwenge onaakola otya ate nga olikwenda nja kufa mangu njafa mangu lwaki njazira osobola okuzira omwenge njazira njaguzira wazira omwenge so oli mutaane bwe tekujja kwira saawa imeka yagire okusabiriza tidi kusadanayiramu sawa danayiramu tiditegeera abantu ab'omusadde batera okubiraidako kuwano waka eri yaninaana ekigere oyo omulenzi yaize musango yawamugala wapeena mabunda ndigano ndikudaga budaga balina kyebamuga ono omulenzi abeere kuwano mugala yali asoma kyakumeka beeni mugala bakoba batya endageba mulenzi basaba waka Ssente oli kudaga bino byabulwaire olwo omwana mulema kaina ono yona omulenzi owundi yawa mugala amabunda katumaliikiize aye ndikwenda tuva wano tujje mu nankani tujje mu enda kuwani omwe kuja kukuona naye pero oído la Ssente ahí digo la Ssente feliz no obanje nadi so gemme Ssente dina bulungi to dinaga digemme sanada dibone yemese bulungi omwana oyo Ssente do ndikuwaire tidange Ssente eriyo bamusakisa abadde mpeera kati gitwale obulire so webaze Ssente dino obeire omaze ibanga kinga tofuna ku Ssente awala dityo myaka gigera emeka tukobere waya tukobere oba tuwairanga tuikiza ebene Ssente myaka giri 2 obeire omaze ibanga kinga tofuna ku Ssente myaka giri 2 Ssente obutono buno nenga ninawe nditola nakukate yandidulaidulaira so owulira otya okuba nga ofunye bakuwere Ssente dino mpulira isanu nakoba nti muganga mubusitula olwo kameramani talikubona Ssente edo olibona ffe biri ku obukwakulizo bene do benda odikuba ebifaananyi batakuba ati ndisigaiza kitegeera so Ssente edo tudikuwaire mukaire yekuja kukuyamba kuku emere yiyo kiro 20 gago gakawunga Ssente didino yatulu kujaniga mu idwaliro bakutole ku omusaayi tuwona ofune ne kubwidandabi kuba ndowooza tukuyambyeku munambye ino munambire irala munambye ndodi kuja kuyamba ku dija Ssente kugula kweiva nakozesako ebimumaka Ssente ange ino dabulwaire daidagala tiri kwenda byakozesa ino byamumaka ndikwenda ojo niwona agula iva n'olya aye ng'oli mulwaire eno ndikwenda Ssente dino tojja kudinwa mu mwenge njagula makerenda era beri kujja kukuwanga ku ntono akanti ayi kamugwe Ssente dino mbone Ssente dino bwodikozesa obulungi ndakukwongera edindi ndiadikozesa bulungi njagula makerenda buli kintu kinayenda njakigula
chaini sero dibo. Okay. Boy doingize ngemere no munumba. Tukuja mu idwaliro bakutole ko musayi tofuna na idagala mwingiza nemere tukuja nambale wano mbere nja kumutwala iganga yitibona lwaki nikuba n'abantu kyenda bwidanda babwenda gano wano nambale wano so leka tujje wano nambale so kale mwe bali kuba ku YY media bambi twebazaabo abayamba ku abantu baife mugiyo maiso n'omutima ogwo esaba Katonda ayongere okubagabirira abeyo byemwenda byona abayigulira amagira mwena abawe abakendekeze ku bizibu byemwenda byamaba mu bulamu abawe bambi tusaba n'abandi abakali kufuna mwoyo gwa kuyamba abantu mwena muvoye bambi muyambe abantu banji abali mu bwetaavu akasente kano omutwalo oba emitwalo ebijetu abantu bano gye bayamba ku kinene ino naddala mu byalo eno mu masokolo embera nga gwe mwidi yakulira ku mukyalo buli kintu kibi embera mu kyalo mbi ifa tubaako ku mutawuni eyo ayo gy'okutuuka mu kyalo ng'oli bwe yalanga embeera omuntu asula bubi inze lwentazuza na muneti wa mutawuni mpuliranga n'ensi n'enuma kundwala aye mu kyalo tera bayaneti amadi gaba makyafu lwisi ebikopo bityo so embera mu kyalo tebanungi so tubasaba ngokuyambanga ku abantu bano bambi tubasaba mwefirize omutima muyambe kuku mwefirize akona kona bambi kaba mulinako mayembe kuku abantu nga bano ndino bategeeza nti iri abantu baife abakayenda obuyambi ngeri omukyala Farida nalaga embozi yo mukamwidukira bulungi Farida yajja mu nsi ya Jordan okubba ekyeyo wabula yamala yaziba amaiso ga muziba nga ali ku kyeyo Jordan Farida yayirayi waka yafuuka oti masikini aziza buyambi wabona Farida yajja mu idwaliro amaiso gamufamu yajja mu idwaliro yabasawo babona nga amaiso malamu era yatoka nokuba kwati munko operation yabasawo kwati tusobola ko operation amaiso malamu wabula Farida ayina ekintu ekyata enzikiriza mu maiso ge so bilimu tubikola bya stand wa bya kirogologo kuba abasawo babona nga amaiso ge malamu ayeriye jase kizikize kyagema amaiso era buli wajja mu idwaliro abasawo bakati oli kubona Farida akati tiri kubona ati abasawo bwe ne wakati buli saaga eno oli kubona Farida yakuba tiri kubona so eriyo jase ekintu ekirugavu kimuli ku maiso wano nkola ya kirogologo bwoli awo aye mama we yakubaziza buyambi babona so Farida ali awo galira gakumba yenda buyambi nkali kufuna ku buyambi bwa Farida bwa amaani buli awo aye nga tukuba yenda yo kwa kasawo ayenda yo kwa kasente basobola okutandika okumutambira ko okubona obuli awo Katonda asobola okumuyamba bambi ekintu kino ekiri ku maiso kyabona kyamuvaako era Farida yatukoba nti buli lwalamba alina agalota agabigalota oidinga ali kujja Jordan yali n'omusaada we batabuka n'omusaada yamuleka Farida yajja so okutabuka okwo kiteberezebwa nti abantu b'omusaada eriyo ekintu kyamu kye bakola oba ebyawongowongo ebyekinansi ebyamuleetera amaiso okuziba so amaiso ge abasawo mu madwaliro abakuguba kuba malamu aye mwene Farida tabona ekizikiza ayemukizikiza so bambi twongere okuyamba Farida ayina obuyambi osobola okutuwa Farida ayenda buyambi tulina abantu bangi eri omukyalo w'ebusembata gwe nabalaga muwali kwawe yamuloga nga mugole ku lunaku olw'embaga amaiso gafaamu omugalo oyo muwali kwawe yamuloga ku lunaku olw'embaga amaiso gafaamu aye ayendayo ku buyambi obw'emmere nkali kwirayo kumutwalira ku mmere nkanoonya buyambi omugalo ow'ebusembatya muwali kwawe yaloga amaiso nigafaamu ku lunaku olw'embaga bamukuba embaga yasanuka muwali kwawe yena ida yamusanukirako ng'alowooza ati so no nga omukazi yayenda kufuna access
kujja mu nsuwa yono yaje yataamu irogo era ono olwakola oti okuna kumadi ebintu byamwingira wenaawo embira yatabuka yalwala bamulanga kwati afuire yayiro engulu yayira mu isabo engulu aye nga amaiso tegakabona so yena aenda buyambi toni kese ziningi Tom kesi ya Tom batuyambye ku Tom tubaga kummere tubawire ku mutyere Tom aketaaga omupaliso yankuba ebikubi muri bubi buli wagwa ebikubi muri bubi okutereza terezaku ni Tom yena aketaaga obuyambi so kese ziningi tulina do eriyo omugala owebusede ni Brenda baba we mwene yamuloga baba yafuna obutagamaga ni mama we ngaloza ati mama we mwenzi so musaada olwatega omukazi we idagala Brenda yali ali kujja ku isomero kuntyo idagala lyamugema era nga Brenda busawe eno amaze emyaka egisaba 10 ekintu kimusunda ati kintu kimusunda baba yakoba mutasobola kumutegula kuba omusawo yamukoba ati webimuvuira kubijja kuyita mwene so yakoba ati kutambula kubona wawulambo ine ebizibu sala katonda nkingula ebibi ni tiimu yange ine ebizibu buli mu byalo wetubeno osobola okulowooza oti tuli kudonda aya ekirungi abantu baleeta bayogera emboozi daibwe Brenda abasawo yajja twamuga Ssente ndukira twamuga emitwalo 6 yajja mu idwere ly'eidinda bamukoba ati ekizibu kesobola okuterera nga bamuweera amakerenda ayi wabula byakomagano Ssente twayimira Ssente edimwongerayo kuba bamukoba ati okutandika ku makerenda kyetagamu ku emitwalo 30 fo buyambi wefe bwali butono twakoma ku mitwalo 6 so Brenda akubye ku amasimu n'amasimu ankubira amasimu Yazid aizena obuyambi butono wenkuyamba ku kwa katono obolyawo so bambi obanga olina obuyambi busobola okuyamba aba Brenda oba bano bana kese sedenkobeire bambi tuwe yanza tijja kusulikana ndi Yazid Yolisigira owefe busede mu bikado ku kamera ndi Lee chain na kigemye mu na kulwalero musaada mwembi osobola kujaga mu following ku YouTube channel ye Lee chain era ndi obwira kujja kuba abantu muziki so mbala mwisa mbeyo bulungi